Kampanse koyero. Manager TikTok. Ogambo tata. Kye kiriwo. Ndi bulungi. Bino byogera bigenda ku Celebrity Tracker yujji. Bigenda wa? Ku Celebrity Tracker yujji. Omukutu gwa YouTube ogukyasinze okutunda mu Uganda. Ye tata. Kaakati. Nga TikTok tumutadde ebbali. Ye tata. Omukulu Ashbaga message gye yakoze wagifunye? Mbadde sinagifuna solo okumpitiramu. Iye. Obanyigira mu shooting naki? Omukulu yagambye. Ba comedian mweswazizza nnyo. Okusaba president obuyambi. Ate nga munyiivu nnyo bitya. Era nga mwe muli Mayite family ate mwe muli bachali bange. Siyinza ku ensonga eno giyisaako maaso bwentyo. Kati simanyi kyenjagala obuuza okutwalira wamu n'abawagizi baffe batuuliza ku Celebrity Tracker batulaba. Embeera yabasusseeko nti mbi nnyo. Nedda kino njagala mukijje mu bantu by the way. Ate ndi musanyufu nnyo ku mukutu guno okubidde Mayite family yennyini. Tetusobola kweswaza. Okiwulira? Amazima tetusobola kubeera bubi. Owulira? Naye manya n'abakaayana nti gavumenti kwere ya Museveni akanaana akagiriirako basuubira waanaakera Museveni n'avaako akanaana akaliira akalya mu gavumenti mwe munaaba mugandawo. Bwe twakola erinnya ensi tusuubiriza nti tuyina ssente. Okimanyi muganda wange? Manya nga we tuli naffe tulina famire ze twavaamu. Kino oba muwangi oba ani baleke tunuulira bakomediyani. Owulira? Nti ffe abeeswazizza. Omuntu wansanga namanya nti Mayite famire wali onsanyusa asobola okumpa omutwalo. Olunaku olwali nakalisivinga emitwalo gibadde nga 2 oluvannyuma lw'akavidiyo ako. Asoose abadde Dokita Namunyu. Azeeko abadde Gayo wa Tripai. Richard. Mumanyi oyo mukwano gwange. Ne bansindikira ssente. Naye bazinsindikidde lwa nsonga kulaba ki? Vidiyo manya nze siri bubi kuba abo nga balina obusozi obusobola obumpa. Nemanya tuyina abantu abadde batuliirako. Abamu ffe twayingira mu industry Katonda n'atublessinga. Ensi ne twagala mu kaseera akatono. Nemanya abamu twayina abakadde nga ffe batunuulidde. Wenzija n'enkaaba eri eggwanga nti ndi bubi muganda wange kijje ku nze. Manya abantambulirako. Okiwulira? Abamu ku ffe we twali tutuuse okwebulandinga ddala tetunnatuuka mu biti watali tukozesa obulamu nga bwabbeeyi. Nga tusula walungi. Tuvuga emmotoka. Okiwulira? Otegeera Brad? Tuvuga emmotoka. Buli omu avuga yenze ne muganda we tukola mu kibiina babiri. Zeetaaga okunywa. Manya buli muntu ewe yali akozesa emitwalo 2 ekitono ennyo. Right now awatali sho tuzijjawa. Wenvaayo n'enkaaba tolooza nti neeswazizza. Nino making ekitiibwa kyange kibeewo. Nino making a comedy wange kuba mulimu gwenkola gwa bongo. Museveni akeera ku makya n'atuta nti mukole. Buli comedian e Uganda njogera sitya gwe ntya Katonda agenda azannya mu corona. Olaba otya ng'otudde mu kyo. Nendeeta comedy nga takwatagana na corona. Sinze gw'otwala ng'omuntu. Kitegeeza omulimu guno gwa bongo tulina ogutetenkanyiza. Tetumanyi nti wabugenda kukya ku makya bikeere bite. Abantu bo banneetaaga mu kikinvaamu. Okiwulira? Era bannange naswadde nnyo era ne ngamba bannange ensi eno. Mwangi oyo omulaba tufunamu ssente ku stage ne ku YouTube. We twavuddeyo ne tukaaba mbuulire oba Mwangi yakerako ku makya n'akwata bakomediyani banne n'abakubira essimu nti mbawadde kino. Lwaki bo beeyogerako nti tuli bulungi? Okakasa bamanyi gye nsula? Tebamanyi kyemmanyi. Bamanyi kyendya? Bamanyi abantu abali under Mayite family?
Okiwulira muganda wange? Nkiwulira. Obulamu bw'ensi eno Brad ebimu tetubikola nti kwerabisa. Tetubikola nti kweswaza. Naye ovaayo komedi n'omuteeka ebbali. Ffe ekintu kino kyatuukawo kyakosa buli omu. Nina ne faani wange ng'ali mu ddwaliro. Naye ng'okumuwa ekkiro ya kawunga oba eya sukaali. Nina kuvaayo ne nkaaba. Nsaba musinkana abakulu abo mubabuuze nti tuli bulungi, obabuuze muwanje wagendako ewa comedian abato wali okozesa kuba twali bapya mu kintu kino. Abamu n'ennyonyi tubadde tuzinnya bulinnya ennaku z'omwezi wa 15 mbadde ngenda Yemen. Okiwulira? Oh my God. Nga ennyonyi yange esoose. Sente z'abazungu ziba zanjawulo, buuza muhanje. Wali okubiddeko bakomediyani bonna oba baani n'omugamba oli otya nga bwe mbadde nkukozesa, oba wali ompa emitwalo 8 oba 5 ku shooyo, leero ne 10 oba n'5 gikulema. Naye nga buli nnaku ng'omuntu mba nina okwetaaga ki? Sente. Embeera yanyiga buli omuganda wange. Era nkusaba busabi nga w'oli munnamawulire ate atuuse eby'ensonga. Nsaba okwata eddoboozi ya Mighty Family. Olitambuze mu bantu, nze budde bonna ngenda kupiikinga essimu yo. Era ngenda kwogera. Kuba ssaawa ya leero wendi sikyali nti sho nina gindi oba ngenda alya wa mwanji oba bikiza amanyi wentetenkanya obulamu bwange. Naye ekinnumye Kapale tali bubi. Yavuddeyo n'akola vidiyo. Era leero ankubidde essimu ng'aweereza maama wa kawunga. Baakamuwadde. Kitegeeza Kapale we yandika, maama wa Kapale we yandika abidde tewandi mulabi. Olabye Kapale. Okitegedde muganda wange? Kitegeera. Naffe tulina abantu. Brad olinza okunjagala nga bloga wange nga nali nkuwa data wa mitwalo 5 otambuze sikeeti zange. Sawa kyasobola zikuwa. Tekisoboka. Nali ntegeeza baby shower ya mukazi wange owaka ndi musajja amufumba. Tebadde ya leero yo? Ko wali ngamba leero. Niyo manyi obugubi bw'engikoleddemu. Kitegeera. Oba otegeera embeera eyo. Eggwanga live mu bintu by'ekisiru kino kyo kyakosa buli omu. Naye omuntu wenvaalo tolowooza nti nvuddeyo nga nze. Nalina omuntu atuula mu lihaso zange nga nkola comedy. N'alaba Joko n'agamba ejjaba nnungi n'engikuleetera nga nnungi ku stage. Osanga alina abaana, alina ba girlfriend nga nze yali amulabirira. Nalina driver. Olowooza ali aki? Aba awumudde. Nalina designer. Wenvaa nekugamba nti ndi bubi mba neeswazizza taata. Nedda ssebo. Abantu abo tebalina famire. Balina. Abantu baveemu endowooza y'ekisiru. Kenzo yavuddeyo n'agamba talina na transport amuzza. Can you imagine Kenzo? Muganda wange Kenzo balirira eyo gundi ey'olugoye buli weebeera mu kifo ekisooka yakola ya bbeeyi. Buli weebeera mu kifo nali ntegese kubivulu sitekanse musasuza emitwalo 2.5. Buli lunaku lwesuzeeyo. Bino ebintu byagenda otuukawo omwana oyo nga shoye n'atera otuuka. Naye buli woyitalo gundi ya Kenzo. Okakasa Kenzo wakeala ku makya n'akaabira ensi nti talina ssente ogamba nti Kenzo alina yeeswaziza. Waliwo omwana ba people be tulina mu bulamu naye ng'ayogera ebintu nga talina nekyamanyi mwana bulani. Kitegeera. Obulamu bwe tulimu bwa bbeeyi kuba ne woofuluma ogenda okugula ekikomando. Otuuka kwa kitunda n'abuuza emaiti naawe bulijjo okirya. Kitegeera muganda wange. Ekineewuunyisa eri bakama bange eri Asibaaga. Era Gayi mwana, Gayi wa Kisiru mwana bigundi bye nabirabye Brad. Sobola n'abagobere omukutu gw'oyo Gayi. Nze nkya nandigenda ku live. Kati enfunye gwe nandigenda ku live. Oyo Gayi mwana wa Kisiru. Industry ogitwala nti industry naye mwa Kisiru bino ebintu byayogera bya Kisiru. Tamanyi bulamu bw'abasereebu.
okiwulira nze waka wensula nsulawo DJ Maza asula wange manya asula wensula okiwulira kumpi wensula batulebu we basina ne bali bubi nga tebasobola kwogera comedian nga gwalina ovaayo nowekazakaza n'okyogera okiwulira blood kitegeera buli wobuuka eddaala bayibuli egamba katonda wakuwa obuyinza n'otabukozesa obanga mpologomaafu kituufu okakasa nsobola ovaayo ndaga efamire yange gyendabira gyembadde nga ndabirira nti ndi bulungi nina ovaayo kuba nze woobuulira nti mighty family nataddeyo vidiyo nga ndi bubi bijje mu comment era waboogera nti bwetweswaza kwashidi abali bubi abo bagaayi kituufu waliwo n'abazze mu vidiyo simanyi babizonto baani abo abaana bali bubi babadde bajjanga ne bakolera emitwalo 2 manya ne bakolera emitwalo 2 oba 5 bali abantu 6 nga bagenda gigabana nkitegeera jukira bakulu babizonto bakulu manya buli muntu alinya ku stage nga ali mu group ya bizonto alina ne family kituufu okimanya ekyo nkitegeera alina ne family abantu bakulu bekaza ennaku ebaluma okiwulira naye olw'okuba nti bakulu tebasobola vaayo eri mu ggwanga ne boogera kale kakati buladi wange tetugenda kugenda nnyo katusoke tukume wano obubaka butuwulidde kyembadde nsinga okwagala otangazizamu ku nsonga y'omwana mulenzi yavuddeyo n'agamba nti kimwakoze ensobi ngenda kuba nkuddira anytime from now leka amale compiling emboozi eno mwe mbabeerera muli bakyali bange siyinza bavaamu era wangamba olina baby shower kati nenzijukira Alan era badde atugamba badde angamba tulina baby shower kali waffe naye n'entambula ogiraba yeesibye tetulinange gyetambulamu baby shower ogikoze naye ekyo kiwedde abasobodde okujja mbasibudde mu bulungi kituufu kale naye muganda wange tonnagenda kana akaloozo kagende eri bannamawulire banno oba babeererawo eri abayimbi okiwulira abayimbi oba bakomediani bantu nga ggwe okiwulira baleke kugamba nti abayimbi oba bakomediani woobanga olina omulimu oguyingiza emitwalo 5 buli lunaku ng'okola komedi weerabira okuyiiya eizo olina fuula komedi omulimu osanyusa abantu era wooba n'omulimu ogwo n'ogutwala ng'ensonga batandika okugamba nti baakuloga buli bayimbi abalina ennyimba nga baazikira nga bali bayimba bulungi n'oweebuza oyo yabaaki yafuna omulimu oguyingiza osinga oluyimba abayimbi abo abasinga bali bulungi kuba nali ndaba General Megadi ali mu US kati musawo weebale Enwe Tigani munene wamaanyi mumutwala ng'eyakogga tuutika yalina n'amasomero agasomesa abaana kitegeeza obudde yabuwa emirimu gye kino n'akijjako obwongo naye tekitegeeza nti yagwa tekitegeeza nti tekyasobola yimba fena tunoonya kufunamu kituufu nkusaba oyimirire oyimire ku nsonga eyange gye njogedde muganda wange kituufu nkyali mwana muto mu industry omulimu gwe tukola gwa bwongo nina kubeera musanyufu ndyoke nsanyusa abalala kituufu wenva ewange nga sisanyusa kitegeeza sigenda kukusanyusa kituufu naye abo bamwanje batufunyemu ku stage ne ku gundi naye tuteekayo ka vidiyo tatuwadde yadde akawunga yadde ki yadde okukubirako nti oli okyanaga nti tuli bulungi naye nga YouTube esigala emuwa kituufu abawagizi tebagenda kwesalako n'abazzukulu bagenda lyoko njagala omuntu omwava eyabaluwinga abantu leero bino ebintu bigenza obaawo badayo kigambo ensi Mighty Family twadde tugenda kyalira King Kongo yali comedian nga tugenda kyalira abaana be okiwulira good idea nga tugenda kyalira abaana be tulabe embeera gye balimu naffe ne bitunyigiriza naye ku mwanje Maria Kyani Kapalani Amoti ani yali alowoozeza ku King Kong nga yafiira mu kiseera buli muyimbi nga yeetaaga King Kong abeere mu luyimba lwe
ani yali amujjukidde bapalaso bajjukidde famire yaabwe ne bajjukira wizo ne bajjukira ani okitegeera buladi mighty family fe abadde balina enteekateeka ekyali ya King Kongo n'omukolera sho abaana be babeere bulungi bwenvaayo ne ŋŋamba nti ndi bubi buladi kwebyo ebizibu ddala kuba kwerabisa sikuba kwerabisa okwo kale beera bulungi ankute beera bulungi sula bulungi naye embeera tujja gisabira etereere kuba naffe muba temukoze ffe abakola entertainment naffe tetukola blood you know that so twagala embeera baveyo nga batwogerako birungi ebintu ensonga bagitule bagirabe mugana nze nina ekyokulya naye lowooza ndi bbali abadde aliira ku nze nga nensi temumanyi wekuga nti sirina okakasamba netunulidde nganze webale mugamba kale taata sula bulungi tunaddamu nja kukoonako omukulu oyo omundabira omulala oyo kale baa kale